naffe akyatamula naffe obulyawo kino kintu kyaffe ekisembayo ekyamawulire agatali ku nfufu nga kiguddewo n'akulira ekitongole ky'ebyenguudo mu ggwanga. Allen Kagina asabye abakulembeze n'abaweereza bulijjo okuba abamalirivu n'okutabagana n'abantu bebaweereza. Abyogeredde mu lukungaana lw'abakulembeze oluteekeddwa aba Life Ministries mu kibuga Mbarara mu lukungaana olw'abakulembeze. Bannaddiini mu kiikadde bw'eggwanga basabiddwa okubeera abamalirivu ate batuuke ku bantu bebaweereza. Bagambiddwa Allen Kagina akulira ekitongole ky'enguudo ekya UNRA abadde ayogera mu lukungaana lw'abakulembeze oluteekeddwa aba Life Ministries mu kibuga ky'e Mbarara. So you can't be so far from your people that your people can't see you. One of the other lessons God taught me a few years ago was that leaders must be visible because people are looking for who should we follow. And if you are not visible, they will follow anyone. Olukungaana luno lwetegekeddwa ku mulamu okugamba nti obulamu bw'omuweereza era Kagina abategeeza nti ng'abakulembeze tebasobola kweyawulira ku bantu bebaweereza era n'abasaba bulijjo okuleka omukuliro. And may God help us to focus on our private lives so that our public lives win souls for God, change our nation. Omulabizi wa Nkole Sheldon Mwesigwa nga y'omu ku beetabye musomo guno agambye nti olukungaana luno naye lumuyambye nnyo ng'omuweereza naddala okumanya byateekeddwa okukola naddi. Okusomesa kwoleka bwashimye kuba ekyokureeberako kirungi habwokuba mu kwebembera harimu ebizibu bingi konka nikyenanga omwebembezi ayemerere aha mazima. Era asabye bakulembeze okubala embala ya Yesu Kristo mu buweereza bwabwe bakulembeze embala y'obwerufu n'amazima. Nangwe emirundi mingi yanagira ngu noshanga omwebembezi ogundi ayina izina rurungi aheeru konka kandi omukaire tayina mu izina rurungi. So yeri challenge y'amaani yanatuteera omuhimbo munonga kuteekateeka kigambo ky'obwebembezi. Most of the challenges young people come with on campus are a reflection of where they are coming from, a reflection of mommy and daddy. Kugira ngo omuti ntukureba gwine amataji tukureba gwine amababi gakubereshera konka twine kukimanya ngo emizi yago yabetasimbire kurungi omutogo nugwoma nabwe ekyo twine kureba ngo twakora ahamizi kandi emizi yeitu namakagito agatukurugamo. Adolf Ayoleka yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.